Nsobanyawo bamusizaako mwena bamama bali wano bamusizaako omedia mwebale kujja owekitiibwa nkubuuzeeko nkyamanyiridde esiimye okukulabako olwaleero ebalera okubeera omuba musaale owekitiibwa bali musaale mulungi obulamu bwange egasembayo okumulaba yagamba ebigambo wammanga yalaba ku TV BBS nagamba omwana we omumpitire nenzija nekyo siyerabira kyeyagamba yabuza olina emyaka emeka nenjogera nala kati obeeja kibwotyo omubiri ogwo ogutwalawa dduyiro tomanyi kukola dduyiro genda kukola edduyiro era ekigambo ekyokwetambulira era bamanyi bakimanyi kisiba mu jjimu buli neebaka ennyo nga makatikira genda kundalo buuza ogejjaki ebisanyufu nnyo okuba n'ebigambo ebiwaŋŋamba era bikyusiza obulamu bwange bwenza okulaba okusekuŋŋamba olabika bulungi genderawo neyanzemu owekitiibwa ate era nenkwebaza n'otukkiriza okujja wano ofiisi eno si buli lumu kyagituukamu naye ndi wa mukisa njokwebaza Katonda okuba nga nsobodde okujja wano ate era nanfukamidde taata badde nsaba nga 6 Disemba programu zonna si nnyingi taata otubeera omwanja kusanyuka nnyo okulaba otudde wali nga nkuyibya obibabange bonna bwomanyi ebyaddala Katikkiro wa Buganda amanyi nnyimba zange ne bwe nasookera kaloma kitegeeza nti mwana w'omukisa webali n'essebo sijja kwogera bingi nyinza okukola ensobi wano ndi bakulu kubanga minisita wa Kabaka Mulamba omutye mu ofiisi ate nga yewamawulire n'okukunga Kabaka Mulamba wano n'abalala bakwambi naye nsanyuse nnyo okubalaba ndowooza kuno gwakubiri ng'ojja ku Mulamba naye kansooke neebaza Ssenkira akuwadde essaawa ebadde nnungi era ndowooza mulaba mutya bwe tumuwa obwabule oba obwa sheekh simanyi oba musiraamu naye essaala ebadde nnungi nsanyuse nnyo okulaba nti Karo agenda kukola konsati ye esoose omuyimbi bw'atuuka ku mutendera okukola konsati nga Karo Nantongo bw'atuuse ku ssaawa ebyo kitegeeza nti akazuwadde mu kisaawe eky'ebyokuyimba afunye amaanyi agasobola okuleeta abantu bamulabe ate n'amaanyi agasikiriza abategesi b'ekonsati ezo nga Musa Kavuma n'olwekyo weebale okulaba nti omulimu ogutambuza okutuusa awo oteeka okuba ng'oyise mu bintu bingi w'otuukira okukola konsati naye Oluganda agamba nti ebirungi biva mu ntuuyo era omuntu aba tayagala kutuuyana ebirungi akuveeko atuule awo yeebake alindirire ab'ekisa bamuwe ebyokulya naye omuntu yenna yenna ayagala okubaako ebirungi byatuuka alina okutuuyana olina okutegana olina okuyita mu bizibu olina okugezesebwa olina okusomoozebwa era ekyo tekikutiisanga ekyamazima kiri nti bw'oba kyokola nga tekirimu bikusomooza tolina kukikola kukinyiriza kubanga omuyembe bwe gubala emiyembe gulinnya miti nga giri omuntu
Omuti omuyembe omuti gw'omuyembe ekino okugulinnya ate okubanga gubaza emiyembe n'abantu kubba enkonyogo. Kakati ebyo omuntu akola kyakola nga akimanyi naye abiyitamu kyekikusobozesa okuba nti katogenda kukola konsati ate ng'okyali muto. Ekyo kirungi. Ennyimba za Kalo nzimanyi kyekituufu. Nsika olwasooka nze ennyimba ze zensinga okwagala. Nga muwala muto nga nti ono omuwala afudde wano. Vidiyo twagiraba basika kakatanda mu gundi naye ngamba kati omukwano gwange nikiyitibwa oyagala omuwalulira katanda mu nguudo. Naye kalunyuma nnyo n'engalo zonna ezizzeeko tukigale naye ndiyawe zonna nzimanyi. Sero zange kamese tambula. Kakati ate n'ennaku zino ndiwa biki zonna nzimanyi. Oli wayimba ne Sembogga. Ennyimba zonna nzimanyi nnungi. Zinyumira era zimpumuza ezagalira ddala. Ate eddoboozi lya Kalo nnungi nnyo ekyenkaniddeawo bw'oba omanyi ebyokuyimba. Ekirala kyemwagalako Kalo yeeyisa bulungi. Oweekitiibwa Kitooke yamugambye tufuga ettutumu. Teri kintu nno kizibu nga kufuga ttutumu. N'obeera nga buli w'oyita abantu bakumanyi. Buli w'oyita kati mu Kampala omusajja tulina oyinza okuyita kujjako nga weekwese. Naye tosobola kutambula mu mbeera zo bw'otyo ne batakumanya, bano bakwogerera bino, bano bakugamba bino. Kakati abamu abayimbi baffe ne bannabito ne bafuna amalala. Ate Omuganda era afuna nti amalala ge gakulembera ekigo. Naye abantu abamu tebakimanyi. Kati nga mu abayimbi bakupangisiza ogenda kuyimba Masaka tolabise. Oluusi ayinza n'okubanga eyakupangisiza eyo atakusasudde naye abantu olina kyobanyeze lwaki tolabise. Oba bakuyise ogenda kuyimba wantu. Nina bwe najja awantu omuyimbi sijja kumwongera kuba byenjogera biyita kusaasaana. Najja ku stage ng'atamidde. Era ne bagamba Katikkiro waali najja olimna mu ssaawa ngalinga omulalulalu. Ngalinga omulalulalu. Kaasi ne mmanya nti ebyo bijja kuba byangu. Oli atamidde. Naye Kalo mu bbanga lino nayotunda bivolo eyimba nsika. N'okutuka essaawa yalira tekatinoza munene okusinga luli. Tetunaba kumulaba nga ali mu bintu bye bitasaana. N'olwekyo etunoza ekikwebazaako era n'abalala abeeko obusolosolo bakolenga bulungi. Oluusi babadde obutono tutuwulira wano nawali naye era obutubwewalika ffenna batwogerako ebintu. Naye era bwe kiba nga kituufu era ensi emanya nti bino bamwogeddeko bituufu. Naye ekisinga okuba ekibi kwe kutaba bw'okolera kitiibwa ng'omuntu okujja okukola omulimu ng'atabidde. Bano baagenda okuyimbira watabawa kitiibwa. Njagala okutegeeza bannabitone bonna nti okuyimba mulimu. Okukuza ebitone mulimu. Si kusanyusa bantu. Nedda. Si kusanyusa bantu. Naye ogwo mulimu. Kirimu omufumbi w'emmere. Tayinza kati nze ndoga njala. Kasita mulidde emmere. Enjala tekyabaluma. Nedda. Okuyimba mulimu. Gufaanana n'omuntu akwate olwaliwo abalaza abantu bali mu kulima mwanyi. Bali mu nnimiro obusabe bwenjogerera wano. Okuyimba kufaanana ng'omuntu agenda okulima. Obanga munnamateeka nga nze akeera nateekako ettaayi oba nateekako emifuliya nga ngenda mu kkooti. N'okuyimba bwe kuli ekyokusanyusa abantu ekyo kyekiva mu nkola ye ey'emirimu. Naye guno mulimu gwo olina okwefuga Oweekitiibwa Kigamba. Olina okussa ennembero n'ebirowoozo byo n'ebikolwa byo ku mulimu ogwo. Olina okugusoosowaza, olina okuwa ekitiibwa. Kaakati ffe ababinyumira oluvannyuma ffe tetufaayo, tetumanya gwe kyoyitamu. Tetujja kuzitulabe obanga byoza okutukolera binaatuwoomera. Naye ebiri emabega egwe mulimu ogwo gw'olina okukola. Naye bannabitone bangi tebamanyi.
balowooza nti kusanyusa kuba bw'ayita gundi bw'ayita eyo owiro ne bakuba enduulu naye n'avaayo n'awanika engalo n'akola biki. Ekyo kyekiva mu kweyisa nti guno mulimu ogwo. Era mulaba kati wano mu Africa oza Nigeria, South Africa kutwaliza awamu abazayire bagezaako naye abazayire abasinga nabo abakungu nabo tebamanyi nti mulimu. Ekyamazima bandibadde be basinga n'Abanigeria kuba be babisookamu naye abakongo nabo bamala ekiseera balooza byakusanyusa bantu kujja kubeerabeera awo okwekola ebintuntu ekivaamu mu nnaku ntono nga tebakyalina byebayimba kuba botakutwala nga mu bikuggwako. Ate n'ekirala mu abayimbi mujjukire mulinga bannabyaniriza nnyo. Omuyimbi okubanga oyokya emyaka girina kubanga 15 ng'oyokya oluvannyuma lw'emyaka egyo 15 ebbugumu ligenda likendera oyinza okusigala ng'okyayi naye ebbugumu lino erireeta abantu nga balookalooka myaka nga 15 mulinga bannabyaniriza. Kati emyaka egyo bwetwagikozesa bulungi n'ogitwala nga mulimu mu bbanga bwe twali tumanyi nti alina ettutumu nga tumulaba ayaggayaga ayagala abantu bamuyambe. Bakuyamba batya ng'ogenda n'oyimbira obukadde 3 n'oyimbira obukadde 4 bukadde 5 bakuyamba batya? Bantu bameka bafuna obukadde wadde 2 olw'omukaaga ng'olunofuna obukadde 2 nate bano abayimbi b'ennaku zidakika 3 yagenze dda obukadde 2 3 zonna si magoba naye bameka abazifuna nabo nga si magoba. Kati ate lwaki mudda tobalisente kubanga tewakutwalanga mulimu ebwobanga kola omulimu omanyi nti mulimu sente zofuna otereka ku muganda agambe yeeterekera kikute n'okukya lwono ddaano ojja kukubuulira ebyo byosobola okukola ne bw'oliba okadde obeere ng'olina sente. Naye tuli kulya concert ey'oku Afrikaana webale nnyo okumpita era nsanyuse eki nno ndowozeza naye abantu ngeri mulabe omujjajja wa Buganda maama wa Kabaka yeddira nkima ate nga n'ekima bwejja mu bajjajja wa Buganda ngeri mulabe kubanga alwanidde ebbanga lyonna lyayimbye tumulabye nga yeetala agenda Ombaala n'agenda Masaka n'agenda Ewa n'agenda Ettoro tewabadde ebalala ennaku zino tewabadde embalala le Vixen yabadde ne le Vixen naki omukazi nga yeetaze kati ekiseera kituuse naffe atukuŋŋaanyeeko ku Afrikaana kijjule addemu naye amaanyi kubanga emyaka gye gino gyonna gyayimbye ajja kumanya tegifudde. Sanyuse nnyo era nkwagaliza eki concert ennungi ey'amaanyi Ssaabasajja Kabaka w'Amawanga.